Ensanyusa bino ndi munnakatemba biki banteeke kakiiko ako ak'ebyensanyusa ndowooza kakiiko ku parliament gye kali kayinza okuba gye kali kalidde kayinza okuba tekaliyo oba gye kali naye gye kali kubanga obeerayo entertainment egwamu ki ne ati aba ati abo bagwawa naye eki naye nga gyeka naye ekirala wadde ogamba yayokezza tiyayokeza ayinza oba yabadde ekigambo nga kyatamanyi kyakozesa n'ekirala ekyo kyonna kati ssaawa zino kiba kimwongera bukugu bw'otakola nsobi kati ensobi eyo tasobola kuddamu giddamu kati yategedde era abateesiteesi be bagenda mubangula bamugambe kaakati oli bwoti nobwoti naye tekimuggyako kubanga oba tasobola. So tutandikire wali wenyini nyini omanyi gwe mba nkufunye mba saagala kukulekera mbulamu musajja oti yafuna kadi nseggona utandikidde naye nakyogera yetagigwana yetagigwana walukagamo nga nakugamba nakubuulira nenkutegeeza nenkubuulyamu omuntu atagenda kufuna kadi yeseggona abantu ebisanja bisatu bw'oba kati ku bisanja bisatu nga lolowooza n'abantu bagulira ambulance yagambye kakati ngenda ekisanja kiddako tugenda gula akasajjako omusajja bannakampala bamaama bataata mbeegayiridde omuntu eyali badde omuweereza tetuyimuyinaako bukyayi nammwe mu busiiro eyo mwazaalayo abaana abalala mukoze mutya nga bw'olaba waluka gaaliyo nze alengera ewala akola ki aleke kweteeka omuntu yepositinga n'ateeka n'alaga mwenna abaliwo muli kyenjeeje yeetadde mu position naga nti yasinga bonna wano mu Kampala njagala wakiikirira bw'anaagamba bakyenjenje nga bayita kyenjenje abakyenjenje ne bagatusaza okuwa walukagga gundi seggona ne bwalinnya ku jjinja nga lyokya n'ateekako ekigere ng'alinamu engato tajja kawangula tasobola kawangula alina we yabadde n'agamba naawe ekyokulabirako kyaba MPs abaaliko mu bitundu ebyo abaafa kakati Sam Kareganju baazuukuka atya Magombe n'asanga walukagga nga yatudde nguno ye MP wa ebyo byonna ate mulabula wulira muganda wange seggona kali amaggwa bekagamanya enkyusa leero wagakyusizza bubi akali amaggwa ke kagamanya enkyusa leero olulimi lwalibadde dudda side eno waluzizza eno gakyuse bubi enjogera ey'okuzalawazalawa bino byenkubulya mu muganda wange ofuzze ebisanja ebi bisatu amazima ga Katonda mu ggulu gendawo wakiikirira genda ku ddwaliro ye alina eddwaliro awo erisinga n'okuseera yakola eddwaliro naye erisinga n'okuseera mu area Katonda aba yayamba ki abantu eddwaliro erisinga okuseera ebisanja bisatu tosokola kugamba bantu kati mu bisanja bisatu kandi bitambi rusinga najja ekisanja eki kimu agamba kansooke bulamu bw'abantu Seggirinya yali myezi bwezi ngataddewo ambulance ngataddewo eddwaliro ngataddewo segibokisi ngataddewo ennyanja bw'eba ekutta ekutta omira andi kwe kukutta kw'ennyanja kwe kutta kw'ennyanja yogera kimu negayingira kadi mukulu ate nayogera wano neŋŋamba tebagenda kumuwa kaadi naye Nuupu mukulu oyo agenda kwogera ebikikinike ayogere n'ebifo mu kibiina ne bemutamanyi agenda kubyogera ninga yali nabbi era nze tewali ne bw'anaawanda nkubulya amaza ne bw'anaawanda nkukola ne bw'anaakojoba mu sigiri ng'eyokya mpolereza ekibiina mpolereza abasibe bonna bali nkuddemu ne bw'anaawanda nkugambye nabanga buuka ttanuulu bwajja yakalulwa bw'olaba kajjeeyo ng'otegera siri musajja mulaguzi akakalu takalina ate teyeetanta ate bw'aba ayagala kusigala nga tumuwa ekitiibwa ayogere bitono tekinologi abantu basinganga boga buyivu n'ebirala ekyo tunnagaana tekinologi yakuleka bano abaana balina tekinologi abaana bali ku sipiidi ya kika kya waggulu abaana essimu emitimbagano bakuza oyogera akagamu ne bakakyusa ebigambo nkaaga gwe nga gwe weebase nadda ogenda okuzuukuka ku makya ono abo tekeka ettaayi
ng'abaana bafulumye edda nga bamaze n'okutemaatema. Walugundi Gashumba alina radio emu kwe yabadde n'agamba nti abasajja abo obukodo bwabayinga. Ate bakodo. Omulwanirire. Ate mu Uganda yonna. Mu Uganda nkiddamu. Oba mu bannabyabufuzi bonna mu Uganda. Ate sinandooza bannabyabufuzi. Omusajja oyo naye bannanga abali mu kamera eno mubeere bajulizi bange awo nna kwanza entambuddewo manyiiwo njagala ekitono nnyo Segona gwe yawadde emitwalo 2 aleme kufuna emitwalo 2 njagala ekitono nnyo waveeyo omuntu nga kale wano yampawo 2 oli ajja amuweko obujulizi nti kwa 2 ga Segona nali jangu obw'obujulizi ngenda kukuwa emitwalo 10 nga wakwata kwa 2 ga Segona wakwata kwa 2 gwengo limbaka parliament abaana bahati babatadde omutima bino bintu byafu byakubere kuzimba mu abaana no basembeza no kyakalako na Segona tiyesemberezebwa Segona yazamwe yatwale zange ate logo yagirina teyesembezemwa ekitibwa akirina tukimanyi ayagera yekinyimba abakulonda era be bakujjayo ate abakulonda be bakusinga ekitibwa abo boogaya kubanga boogenda era kale bigambo bikikinike byosindika biri mwabo abali mu madala aga wansi tebasoma abanja chapati basiridde kyaggulo yaloza ozala walukagga sawa eno bwomusangagira boti togenda kulya walukagga waliwo kirugamba twali batugamba kale bwana abalwanye gwe nobona kugambye ne bolinya ku sigiringa eyo kya nolinya ku jjinja nga lyokya ne bolufukako nolikojobako tosobola kulya kasajja tasobola wangula walukagga tasobola na twaga tubagala mu wakadi ekyo kyatuukiride nagamba bamu wakadi nva mu Kampala kati yinziremu ekyokubiri bwalya Segona ngena kuna emyezi 6 nga sijja ku Kampala Segona wangula Segona bwa wangula emyezi 6 emyezi 6 sigenda kulinnya mu Kampala ndazade mushiwulide musajjawo olufo olwaleero bannabyabufuzi bonna bamama bafe abaliyo muleke kukola mululu mulye ne bannammwe banabayo bona tojja bbawo basanyuse naye abatono wabeeka abagamba waddeko ng'omubi omuki wabeeka abakudifendinga n'omusajja mukodo wano gola kasajja kakulu ate oddamu koleza mbuzi ya kasajja nze na musajja wange Alani Manja Sebunnyo we Nakaseke musajja mugabi nze musajja wange era ne mukolera ku Alani embeera si nnungi kikyate Seruganda ng'ateekako anti nenyana yo kuba mu kibeere kirimu amata akati kutenza kwogera musajja wata akubeereddewo katenza kugana naye wadde ababeera n'omusajja akati olaba mu bantu b'enkakasa oyo Segona bwe tujja mpoga tumujjaako mbakodo empoga kwali semujunganda tumujjaako omusajja we Kalungu kwali Sewungu yali asanze nampa ekizike naye bw'omukubira essimu agamba nga bw'atali bulungi ate abasajja olwanyina essimu akasobola okujja essimu 5 tuzikuba abasajja awo ne bagana nti tewali akwata n'akamu anzimagali nti abasajja bwe bamala obbateekayo ne mubawa ebifo tebadda mukwata masimu tebadda mukwata b'essimu kyova olaba omuntu nga abate hati w'abantu muleka abeere nabo abantu abo mulaba abannaku abo bwe mulaba abannaku basaasoma nakuba mukyakuna siniya 1 mu Kampala ne basinga n'obungi mukulu Segona kuba olukiiko ogamba abantu bawanike emikono bagaba bamala siniya 4 mwe muba munnonda tajja kubafuna wangi kati tobajerega fena tetusobola kwenkana kati ensi yo yatuuse bajega bannaffe reka tuwe mujega bannaffe yali yazala wa Walukagga nagamba nange njagala omwana wange abere muyimbi nga Walukagga kakati Walukagga gwajerega busobola okukya ku makya olwaleero luno Segona n'ayogera ebigambo 5 ne Walukagga n'ayogera ebigambo 5 ebigambo bya Walukagga ne bitambula okusinga ebya Segona ne bigenda ne ku kakadde k'abantu Segona n'ayogera ebigambo ebyo 5 ne bimala ne week nga twala bitegedde kakati omugenda kompola ova ku musajja ayinza okukubamu oluyimba n'ategeera n'emmere gyonna n'ategeera n'ebyenda byo nga bwe byekyusa Walukagga akisobola ate Walukagga obudde bwonna osale uno okamumpeereza agenda kukubamu tyuni Walukagga saawa zino bagatokola ng'otalo n'omuyimbi kyeyakola ow'ebizigo bamwakimanya ebizigo twagenda naffe abaali ntugamba oba banenge ebizigo tebyalina mutawana gonna naye twabivaako lwa bigambo omuyimbi onna bw'oba oguluba naye
ate ng'omanyi muyiiya sebo sagone nakwezo yagamba nogamba oyo walukaga mayi mukulu wange ansinga obukulu mbwalukaga mukulu kusego yeza buto oda busuku naye twabadde tukyali awo musajja wo we Masaka nanyini kibiina ekyomuti naye nakugamba tekisomoka ki tekisomoka Lwera nakyogerako wagamba kasako ka DF speosa twekuŋŋaanye twesoloze museneza obumwanyi nenkugamba tekisomoka ki naye yagambye nti esooka yagambye nti abataka bamugambye addemu avuganye ku kyobaka palamenti ekyokubiri yagambye abataka baani abataka b'omu constituency egyavaamu bamugambye bo nga tebayogedde ate ennaku zino balina katwiki kennalabye kanka kubuulire kati nkibuulira mwe abagezi abali eyo yatya ate okujja ku kamera okweyogerako otegedde mbubaŋŋaanye kati addirayo abantu nga bwenzoga bannange mugende wagenda kubeerawo okunywa akasooda olira ngenda kubategekero ngenda kubawe n'akabaasa akasaamusaamu badde nsaba munnwanirire bebano segona byategekaawo kati ulira ekyo kiri wonna tekiri kwono ako kabadde kafuuse katwiki kaabwe kakati nga munnamawulire ajja ng'atuulaawo ffe tetugenda kukkiriza omubaka waffe omweyisaako oba omweyisaamu amaaso sebovaayo wesimbawo independent nga yabafaaniinze kati mwe abalabye eno ababeera ku media n'ebirala netulowooza naye bannanga abantu bambi abantu badde bamwagala kumbe nga bataano basatu beyayise bawadde omuceere n'ekyebiri ebiri kaakati mu baabadde abo Sseggona yabayita era nabalaba munange kanso obayita naye bobo obasikaasika emyaka bakulu banne ng'abantu ng'abantu bataano kubanga Sseggona abantu abali mu myaka 35 okudda waggulu natuna mu video sala mu bavubuka bano bahati bano bansika chapati ba boda boda ababawala abali mu size eyo myaka 3 okudda sabalaba yalabe bakulu banne aboluka ab'emikwano abaluganda mujje mu mbererewo tukwateka video wano tukawereza abantu mumwe mu nsabe tewali akusabye abo bagenda abakwagala ko sente neera kye tumanyi togenda kuziba wakubanga yatwala ezizo yatwala n'ezaabalala go tugamba kati musajja wo owe Masaka oyo gubayita Masaya Simpuuga yagambye nti batunulidde okufuna abaka parliament 18 batunulidde okufuna abaka parliament 18 mu kibiina kye ekya DF yakyogedde ddi yakyogedde sabu yakyogedde bw'aba yakyogedde olunaku lwakyogera ne Katonda aleka yalaba nga byayogera tebiina mutwe n'amagulu era yagambye nti bo tebagenda kumala gesimbawo bbira mupango mbu kuvuganya ku ntebe statement nagirabye naye mbadde simanyi nakali yakagasseeko yagagambye ajja kujjawo nga amaze okwetereeza obulungi mbu tetugenda kumala ffe gesimbawo si kutuukiriza mukolo ekisooka mukulu wange nkulabula bino wammanga Masaka tumanyi nnyo nenze nkumanyi annyo ne mukungu abakulonda mikwano gyange abali awo bangi naye kubona benjogera nabo ne wempita ne wenkuba basimu n'ennyimbe zembaddemu tosobola kudda tajja wangula tasobola kulya sebina Javira sebina Javira yo yali awo nyine gwe waddawo abadde basawe makerere oyo musajja ate abantu mwe Masaka mwafunye omusajja actually eri yabadde mu cream n'abadde bavuganya gundi kanso muyizi kanso muyizi si mubi naye sebina sitera kwagala kanso muyizi mukwano gwange naye omusajja mwafunye sebina ayogeza simbo ayogera mpola mu Masaka abadde mugagga ekimala mutendeke ekimala mu katuliki ekimala omanyi ekikubisa Masaka Masaka badde bakyewaanisa fa nga abakatuliki ofa abasiraamu tugwawa fenga kanavera toyo kanga fa abasiraamu fa tuli mu butambala fa olofa abebuddu babadde ne sebina byonna bye bamwogerako abina bogamba butendeke tubale mpiki kumpiki ate sebina kafulu vice president abadde gundi makerere basa ate singalo bunani etoka alina atalita ayogera olaba muyivu naye ajja nakakana mu bantu bosubira bitiyali yogera boleta ekya Buganda mwali mu Buganda tumwepangako sebi ulira todda endoza kyengo awaine kika kyalimu kyengezako kubuulira sebina
bwe tumuteeka ku average ne tuteeka ne tugamba kaka tutadde ku minzaani n'empuuga ulya ebyo mapuuga saagala oseba omusajja nze nsula Masaka wayinza okuteega ne bwateega nze musikyakola loosi mpuuga omukatuliki owekitiibwa omugatanga owekitiibwa muli bwomuyita owekitiibwa akyagalanya nti muteeketeeke bwe tubateeka ku minzaani kati nze njogeranga munnamasaka bwe tubateeka ku minzaani bwetu ne tupima ne Sebina nkulayira ni musajja musiraamu Sebina obuyivu biki byonna obutendeke obugezi obukenkufu okwetutowaza mu bantu obutabatya aluganti y'obutendeke nga bwalina yali badde agitukubiza Sebina nga tatuukikako Sebina bw'osanga ayogera oyinza okugamba osi Sebina mukaka mwekyenkanidde awo oyo bw'ayita Sebina kati abanyendo mukungwe gubaagala era abanuupu mwakayita wano kwenda ipoti bakayita batya bakubijja kapooti eyo mwagikubye Sebina mulungi ekyenkanidde awo awo mbawaddeyo kagundi era mu bifo ebiri nga olaba birwanira ate musajja wa province emu katono aliwa Abedi asukkulumyemu ku nvuuga katono ogamba obatwala mu kalulu kati Abedi ayinza osinga ku mpuuga obululu era olulimi lwa Abedi lwakyuka yajjanga n'ayokya katakyayokya n'ekibiina takyalabikayo mu kibiina kyabwe yaddeyo wansi essuwaani ku ssuwaani oba oyagala jjuuni wakiri alisima akalulu omuntu yali asaana kubanga mugagga kujja kubonaabona kugambye ennaku zino n'omugamba ekigambo kiwakyogerako agamba ntayi kakati oyo asinga kwoli ku nkizo mbikubuulidde wano era toweekanga nga gye akalulu Abedi kyera isusuubira ngaleseyo mpuuga ndi muntu omanyize menya kimanya kabonera nyendo mukungwe Masakasi to Juliet ono mukyala Juliet Kakanja yo yatulabyeko anigo NUP yatadde wani awo yatadde omukyala abadde bamusomesa era abadde awo waliwo omukyala gwe yatadde waawo nani na wali omukyala namutawe Juliet namutawe waliwo namutawe ali eri Masaka eri waliwo eri ni waliwo omukyala ali Masaka City kamuflowing wano kusimu naye omukyala yono abaddeyo wa mukulu mpuuga oyo ye teyeetaga na kubuuza yagenze dda wali Masaka nja kutegeera bigambo esasa Masaka ebbugu mulirita Masaka Pampoga tugamako Kyagulanyi tayinza kusala Masaka Kyagulanyi talitoka Masaka nekiriyo saawa zino bali mu kwegayirira abaana ba Nuupu bannange tetwabanyiiza basibu mutuyambe basibu tubadde twagala mutuwagire basibu tubadde tubasaba tubeere ffenna basibu kyekiriyo ababaka 18 abajjayo bayagala alwa bwana Mpuuga kaddemu ababaka 18 Mpuuga bayagala abajjayo nkuwa analysis ekikulu bwe njogera ebigambo bino obitereka obiwa baani mbiteeka kuno ku channel ya Kimba Prince abantu ne babifollowing ayinza ofuna omubaka omu ayinza ofuna Abedi nga tetugenze ku Abedi kale ayinza okufuna omubaka omu oba obutafuna ate ye kenyini ye bagenda okwefuna ye taliimu omusajja oba mukyawa bukyayi omusajja Sebina namutidde soogerangako na Sebina nze analysis yange yeyo soogerangako na Sebina simumanyi naye embwanji yitambwa sebo nze siddira muzigo kubeera mangago batadde emmere mu kamwa ono muno nze ate nagasiina kibiina ndi independent kyenjagala omanyi so byebiri e Masaka musajjawo nga tuwunzike enkuba etusazeeko musajjawo no webugiri akaaba Kyagulanyi yambuloki nga takyafuna simu ye yetaga akaaba ate bantu ande bugiri semeta kukuza omusajja yetetaga kumuza kwanga bwe yajjanga bwe yali basajja ababanupu babona n'omusajja ne bamutembeeta ne bamuleeta n'atuuka ku suwani ey'abatuki yavuganya nga bwagwa akasajja ne kamugamba gwe waki ogwa kankuwa amafuta kamuteekako omukisa bwe yatuuka n'alaba amandaazi nga gayitinga amasiike neddaala ne kalikuba ku ttaka sajja abantu tebasaga kumuzza omuntu g'olandiddeko nze nomba sikwagala mutwale nga hatiwo era bamanyi nnyo ebyafaayo baga nti ojjukiranga nnyo omuntu eyakuyambako eyakujja mu buzibu naye lwakuba ekyo mbadde nkimanyi mu baavu
mbadde nkimanyi omuntu ng'abadde mwavu n'atuukako ewalungi oyo ateera kuba butwa tasaana kulenaanika era yeefuula tomwesiganga omuntu abaddeko mu bwavu nga bwamuluma n'agaggawala ositaani yennyini awedde oba ba MP baffe bano betulina nga bakambwe nkugambye bw'olaba osooka n'obanoonyeza mu famire baali batya naye bebawa abalyanga entula ne balya doodo mu ssaawa 7 ne bafumba ebbinika ya caayi ne bateekangamu ekikajjo tebasobola kugula sukaali n'ebikola by'emmwanyi nebikola amajaani kati oyo busaani wafuna ssente abamu mubeegendeza baba babi nnyo bangi abasobi nga tebalina ssente naye mukama ekyo ekitiibwa kyamuwadde abasajja balakyagulanyi bamusasula bati musaga yemwe bipange mu kusooka byali bituufu naye bwe baatuuka wano bafuna ekyabayingirwamu mu mitwe basali lwagambye bw'ate ekyagulanyi yava ku mulamwa bwe baali bonna mu people ate nkubuulire kyagulanyi agenda kusuula abasaalirwa mu fuuti 7.5 tajja kuvaayo basalibwa bw'aba akomye mu paalamenti kyemmanyi ekitali kyangu naye omuntu gwali omulembe omanyi tutunuulire omulembe gw'abaana guno gutandise okuddukira ku sipiidi nnene okusinzanga ku tekinologi nga bwe mulaba kubanga twogera ekigambo ne bakitematema ne bakikyusa basale wagenda okuzuuka ku ssaawa ku makya ssaawa 2 ng'abaana bali wala tajja kubasanga era basalirwa toddamu kwogera kw'abo abaana bagenda kukola kandolindoli yenna bamuteeke ku ttaka bano abaana bakukola obuntuntu botera n'ogenda okutuuka gy'ogenda okuyimbira nga bawalabye bakkenzo bano pazo za naleero baba naatuuka kalunga kawedde bagenda kutuuka no nga obanoonya ne bobalimba ku kivu bagenda nokunoonya ebivulwa nga ate bakyabifuna beera mu baana b'ojjamu emyaka gyo gigende n'emyaka gyo so basala tagenda kajjayo ndabanga akazibu yakubye ebipande bye ebya kibiina kye nze nyina abantu waliwo batanakuba na bipande olaba kati oyo omukyala w'e Masaka Juliet w'e Masaka namusaazi Juliet ono era ali ku kyambo wampuuga Juliet omanya Nuupu bakyajagala era ne langi ziyatadde ku kipande kye omuti we guli wali yayambadde olugoye olwagala okuleeta kkala yaki ya Nuupu emyufu gakizibu okuleeta emyufu lwadde yalese kiyerero kyabwe ekyo kye baateekawo ate n'akola akakodyo era yayagadde okuleeta kkala naddira emimwa guno n'aguteekako gundi emyufu nnyo era esike kaadi ya Nuupu era eno mu kateni ebigendo by'ekibiina birina ku bintu bye bw'aba matukayo n'ateekalo byawanda mumpereze ku posita y'omukazi we bala enjirabeko posita y'omukazi we Masaka oyo wampuuga mazima yagikubye mu red yagikubye egamba n'ateeka olugoye ne lubeeramu ebimulimuli abantu ebimyufu babirabe nze nabadde n'abaana bebabiŋŋamira ate sibitegedde naye nga tulaba oyo kati obonna bukoddo bwakwe netumulaba ng'abantu bamanyi nti yasala ddadiro n'ayingira olaba kati atya okukola ekizigira oba okwambala olwakiragala tayagala gendanga kwefuula wani munaddipi ayagala kwereeta mbuwadde mangu wa mu Nuupu ffe twagizimba kati ne kalakala akyazitambulirako kakati kyenyagala abula tata wanakuba bipande Sabo Sagona yagambye nti wabadde mumbuuza lwaki sinakuba bipande omuntu nga wa mu busiro nga tomanyi Sagona naye ve ku Sagona omuntu nga wa mu busiro nga tomanyi Sagona badde nkusaba oba oyagala ki tuve ku musajja oyo nze omusajja oyo oba simwagala bwagazi omanyi omuntu alaba abantu abasigadde nga balinga egamba ayagalanga singa ffe abasiraamu nga wakuteeka ali tugende tubenga we tusinza oyo nze osaaga tomundeetera Nuupu General yagabye ettaka zayo nga tuwunzika wazirabye otya kati ewamu tezaabadde mbi ezimu zakubye surprise ng'ebukoma nsimbi Veronica Nannyondo eyankubye pasi omukazi akomyewo Dr. Chris Ndiwala nawe Bukomansi North Ndiwala bamuzizza kiraka bakoze okunoonyeza okumala Teddy Namboze bamuzizza oyo ate tekyeta kubuuza era nakugamba balina omuwa kaadi ekyo nakikugamba luli Teddy Namboze banne bakuzizza tubadde watulwana wano ku mikutu nga tugamba Teddy Namboze atoddamu kwogera ku bantu abo twamukubira essimu wano nga tuli mu sso wali emu nze nyina waliwo n'abenaali wamaze okuyitamu kati waliwo abanupu benkakasa bagenda kuyitamu Teddy toba muggulu nnyo toba mukalubu nnyo ng'abana abasajja abava mu DP
omwana muweleza akasente ka data naye mukalu basasira babasaba banyi nato oyo asinga kubasigaddeko abasaba banyi naye era waliwo n'omuntu nga ye mukalubu nga kakati omuntu nateekawo netedi yali ampadde ekizike kye bambi ogundi ono wa malende abantu bambuuza malende muyita ntya balowooza ali omulabi nako simutammanyi nakumanya nenze nambozi nali ndeka ekizike kye tedi awo nno gwe kale twakolako interview yawe ku Javine awo emengo egundi erungu ewa ate kapasite yange eringirizaako nerengera kyekigenda ekifo ekimu ekyo kyola kibaddeko abakyagala nga jukira ekifo kiba kyetagisa omuntu omu kadi bagajuwa omu ate nga kuliko bataano babana naye kyolina okumanya ne NRM ebadde ezannya akazannyo kaayo ng'etegera obudde bonna ewagenda kubeerayo abayomba abayomba bano n'abamu abali bajja yabaga mugende ne baba makaadi ovayo n'essungu kati omulumu ne yali asobola okugamba njagala kubeera wammwe naye kansooke nfuna akakisa ŋŋende eno bano bakagabo bwe ŋŋende eno ne bannyombesa ne bannyima kaadi muba mufunye omukisa ogukola ki oguntwala kati eyo kyonna obadde olwoleeyo wali ogiraba obadde ogira naye nga kyekyo kaadi ya muntu omu oba talina amaanyi oba alina amaanyi kyekyo ekyakoleddwa anaaba omunafu NRM ejja kukozesa amaanyi gaayo eyitewo naye wadde abamu NRM egamba bwe yafunye amaanyi mu Buganda efunye amaanyi mu bitundu ebimu ebya Buganda mu bitundu ebimu oba okusinziira omuntu ani abaddeyo eyaliyo yakola atya kati mu kukomawo kiki kyolaba ono kyakiraba nga NRM egenda kuwangula Buganda nga Buganda tejja kuwangula naye egenda ku bantu zolaba ziyinza okuwangula nga ziriwa gamba menya tugenda kusookera ddala njimenya n'analysis njikola kati tusookere ku Nabbosa kwobadde Nabbosa ye Mityana kumane mpi Nabbosa nalagula dda ne nga bwe baleeta Nabbosa baagala n'akomawo ne Nabakoba n'akomawo NRM erina omukisa ogutwala ki Nabakoba ayinza okuwangula constituency ekyobeera ng'okibala bulungi nnyo ey'emu nembala Idamani owa wano wa Mawokota ne tutunuulira ebyaliyo byakozeeyo n'ebiriwo ne minisita bye yakola ate minisita ku statement ze yakola tezaalindi ku Idamani gye bamala omuwangula yagamba bannange mumuleke tulabe nze ndabe nze lisitakoze kakati n'ayokya jjukira oli wa gavumenti wasaka wangi gwe musajja wattu akasaalako kofiirira ku kanooteekayo ate koyozaayoza olina okulyako olina okwepiikya olina okukola n'ebirala omanye omuzegwanegula emmemotoka naye ono ayinako nga minisita nga omuntu akulidde mu NRM akaddiye mu myaka takyalina bintu nnyo byetaaga talina nno byetaaga kati kati aba ayina strategy yonna n'agiteeka ku bantu kati oyo ekifo ekyo Udamani takyayinza kijjayo ezo bbiri kakati omulala bwe tugenda Essembabule Sodo ye ali mu palamenti era tebadde ya nope era ebadde ya NRM anti kati mbadde nkulaga mu Buganda ezo ssatu Ssekikubo tasobola kujja ekifo lwasanda afuuse naye akayinja mugundi mu sepiki eyo naye ogira kati n'ekifo eky'omukyala ginina loozi tasobola kijjayo ekyasembabule kati abo basatu bali mu palamenti abaani so Sembabule yonna eyinza okuba ya NRM omuntu gwe tusuubira Goloti Namugga ate naye alina okwebereramu kubanga bagenda mukutuuzaako butuulira abuwulire naye nga bano bamaster balina n'obubbi babusobola anti kati amaanyi gonna aga gavumenti bagenda gateeka ku muntu ogwo bali akaluuka tebakyakateekako n'amaanyi wadde Ssekikubo agenda kukomawo bwe tujja ne tukomamu mu bukomansimbi awo ogundi oyo Dr. Kusindi Walana Komasimbi North ayinza okudda Veronica Nanyondo Komasimbi Omane MP Veronica akyayinamu ekizibu ako tetusooka kagaleetinga okujjako Sodo manya gundi kaani Kayemba ayinza okudda n'ekifo ky'omukyalo ekyo kikyaliko akabuuza NRM tanakitwala ani abavuganya ono mwala wa President Museveni waliwo bayita Katusabe wa munda wa president kati waba wa munda Katusabe jjukira alinayo amaanyi naye nga awo mu bukomansimbi NRM teyawangulangawo kuva dda
yalinga DP bukomansi yalinga ya DP ogimanyi okuva edda kakati bana bali mu kugimenya mu kaseera kano naye nga akakalulu kakyali 50 ono kizibu okukalya nono gwe baleese ate obaddewo omulala gwe badde basuubira okuwa kaadi tebagimuwadde kati ono ndowooza ne bagamba ketugimuwe olw'okuba ekitundu bano baganya okwatagana kyekyamukomeza naye kati awo ako tetusooka kagabira muntu buli muntu asobola okukanyakula ku Luweero yerimu Luweero bayinza okudda Luweero erimu constituency nga nnya kubanga erimu constituency erimu Dennis Sekabira agenda kudda erimu constituency erimu imamu wa parliament imamu yani imamu linnya lyenvudde Matia imamu wa parliament yani we Luweero Hassan Kirumira kakati bamnanika ya oli yajjayo muyingo ate kyenjagala nkubuulirire wano ogenda okutya byenkubuulira tuli mu Luweero sibe tuliwo ate gundi bayinza gundi ajja okulya ne bagenda kumubba gundi ono musajja wange wenakase wani oyo Tamagozi bagenda kumubba batya mu kalulu kenjagala mu makingo olwaleero nabali nga bawuliriza bagenda kubba Lutamaguzi nsereko Lutamaguzi ne banakwate ekisooka Lutamaguzi bajja kulangiza akwate ekyokuna nsereko yamuvuganya kati no ekyokuna agenda kulya nsereko ba wa Rosemary nsereko enale kyenjagala okuva olwaleero abali mu kalulu kano mukatunuulire mwaba abopposition temugenze mu kalulu kakulya na kuzannya mugenze mu kalulu nga agenda okukwata ekyokuna agenda fuka member wa parliament abanakazeka akalulu bagenda katwala kifuba vaawo mpitewo twala akavuga segeza ne bano balina okongeza mu ku kibuli kakati bwe munaalwa ne mutuula akalulu olina okukatwala n'ofuna emitwalo obuli n'afuna 13 oba n'afuna 14 ekyo kijja kubeera kizibu nakaseke erimu nakaseke south yakamaguzi nakana akakyala kajja kukomawo kani Nakaoya Nakaoya si abadde ajabuzi waliwo ono abaddeyo abadde umane mpi sala najuma wenaremu waliwo nakakyala akanuupu Brenda Nabukenya akomawo Brenda Nabukenya siwe nakaseke yo waluwero umane mpi waluwero oyo akomawo deni wali nakaseke central waliwo Alani Manje Sebunya musajja wange awo abamusinga bakomawo naye yavuganya minister yavuganya ate olina okumanya awo ne President Museveni yatuuseewaawo n'abakubamu obugambo abantu abo bamutawaanyiza awulira nga bamutuuse balinawo amaanyi awo ate ezo constituency actually avuganya Alani Manje Sebunya minister we Kampala kyofa togabye wenalemu yayagala waawo naye nze sota togabye nze aduuladuula nnyo muduuze era mbadde njagala abantu bennakaseke mumunkubira akalulu ate abantu bekyalo tebagala baduulira alina engeri gy'aduula ayogera alina agira bwate ateka sapule kungulu ati kusati ekifo ekyo abadde tabeeranga atabeeranko aliwo kati Alani Manje Sebunya yajjayo Saida Bumba kubanga kyensuubira ono olwamu bwa minisita noza n'abaako waayagala okufuna constituency n'awamba aka constituency ayo naga kamaanyi kangateeka awo talinayo maanyi just akozesa kubeera nti abadde state minister wa Kampala yes wa Kampala naye njogera agenda kuddamu akawangula Alani Manje era agenda muwanga naye ekizibu kyalina ayogera aduula ayogera kikimunukuka ayogera adalimba ate kati awo Alani wamukubira kubanga Alani ayogera mpola mpola abeera mu bantu kyolina okukola abantu bano tubalengeza ate yino okumanya omuntu yenna abadde lolo ya minister ayina okulwana ennyo era ayina okulwana ennyo olaba n'abasajja bano abamu baddayo wansi ku ground obeera minister olaba kati oyo kyotatogabye oyo ojja okukwata essimu omukubire muziba mwenna ne baba balonzi bataano kati osobola kukwata kati lolo eri abayingiramu ya minister ekiri ate bekimala obbaggwako awo n'olwoka olaba essimu bwazikuba n'ogala luli wali oliriddawa akati awo tobamalako budde nenga mu Buganda no nga weesudde ebitundu gunda kyalina enkizo abantu bakyalina enkizo mu Kampala wana ate ebitundu bikola Kampala ayina le muyinza wangulo n'ekimu sisuubira bayisa nnyo amaaso mukyalo nti Eugenia nasolenza otakijjaayo ayisya wano bali waliwo wina ne bamutambaziira w'amaanyi talina maanyi wano naawe ate wano nupu eri wano so NUP mu Kampala bino ebifa ebisinga ejja bijjayo nekyalo dimeyo ekijjayo gundi Lukwago bamutamiddwa Lukwago ne bali mwezi abadde nnyo ku gambolingi kati batandise omutegeera ziri musiraamu nne naye ntandise omulaba abadde nnyo ku kibuli ekyo kibuli okukangakanga ewali kikyamuna ate netategeeka na bulungi waali nze Lukwago sinnamutegeera waali
tasalawo ekyokusalo kyali baddewaawo ewatuufu noga yono Lukwago alwana entalo tuyinza okgenda okola ebyobufuzi by'ekintu ekikulu nga Lukwago alina waali mu kamooli gemutamanyi muligenda okwetegereza mukulu Lukwago ng'alinako oluusi muligenda okumwetegereza ng'alinako office gy'agendamu ekiro ssaawa nga 7 11 n'akomawo nga yambadde ekikofiira ndaba olaba lolo gy'azannya tetegerekeka so abakulu bakulaga nti bano basennyonyi bagenda kudda era muganda wange yani yali gundi owa Kampala yali ani RCC yali ani yeesimbye ku gundi ku leader of opposition enakawa Bulola Anderson kati Bulola ayinza okujjayo sennyonyi gwasolo mujjayo so abakulu bakulaga ki kati olaba gundi ali mu kkomera Waiswa Mufumbi kati agenda kati oyinza okuvuganya Waiswa ngali mu kkomera so abakulu bakulaga nti NUP egenda kuddamu ewangula ennyo ku paseja waggulu abaka bagenda kukendeeramuko kuba baka 5 balina ku luli bagenda kukkamuko abaka nga 9 wamu nga 10 bayinza okusigalayo bayinza okuvaako so ayinza kufuna abaka nga namba 5 era leader of opposition ekifo bakyakirina kubanga tolabawo kibiina kira kisobola kuleeta ababaka bangi mpayo ekibiina kisobola kuleeta ababaka 20 ate wali naye nga yo NUP era mu kwekwanya kwayo eyinza okuleeta 2 omanya eyinza okuleeta 3 mu 5 oba 4 bwenaaba ekoze nnyo nga nayo yeebeereddemu vibe zaabwa president nga tuwunzeko oziraba otya mulimu Bamunyagwa mulimu Bakasibante mulimu Bamabirizi sime mulimu nani omulala gwesiwulira Munyagwa tajja kumalako gundi eno lwaki tajja kumala kampeni emyezi 4 nga alwadde nga maanyi gakeeye maanyi abantu wabira tebakuŋŋaana ekyokuŋŋaana ekifo tekirina makulu talina kyagenda funa talina funayo kansala talina funayo meya naye yenyini tagenda kwefuna Munyagwa ganti amaanyi mu nsoga mangi talina maanyi ne munne Bigirwa tayinza kuvaayo anti agenda funa ekyomba parliament wa Kamuli Bigirwa kanne committee wano Bugirwa bwajjanga member wa parliament sidda wano kujja Kalanda Bigirwa bwawangula bana nze mutemutambula lena kusomezi meka lena kusomezi 14 omwezi gwe 10 abo tebalina kifo kya parliament tebalina bwa kansala just bayisa bivulu byabwe balina comedy gumutamanyi oluvanyuma mujja mumanya ate toweekanga nga gavumenti ewedde nga bino byonna biwedde n'owulira nga walina abantu abamu bawadde ebifo mugenda kugwawo ekigo abo babaagala abo bampuuga abo banesiba nga walina gwe basise ne bagamba oyo RDC oyo assistant oyo ewatufa togabye gwe tutaddewo nga bwana Munyagwa minisita wa Kampala nakugamba kire twalina omukulu oyo gola nemugaki ekifo kya muganda wa tekijja kusomoka Lwera twalina oyo yali ekimbuzo oyo naye bagaye Masaka gye kiri ukitiwa gye kiri oyo bamunywesezza amazzi yame kati ayogera ebigambo bitali obugeregero obubeera omusezi simanyi omusezi aliyanga ayogera kati omanyi yali mu ngero atandise n'okuyiga okwogera abadde lutajja mu bantu obaddeko tuwadde ku vibe z'obwa president Munyagwa gambi ye abo tebalina era bagenda alina gye yagenze eri oba kyotera nagamba wakimuwo kati naye bimusobedde abo tebalina just abo balina kyetutamanyi ekikusike Mabirizi Elton Joseph ate bagamba simanyi ngoyiwako magera abo tebalina gye tugenda mu maaso bigenda kutuuka nga n'ebitundu ebimu tebatuuseeyo nga balala tebagenzeeyo just bali awo mu kintu kyetutamanyi omanyi gavumenti nzibu eyinza n'okuba n'abantu abo balinamu omukono Kasibante Robert abo nno benjogeddeko bonna bensosa okumentioning muko kyenjagala omanye ebigambo bino kyemukola obe ba media temubizza nze nayogera ku bantu dda wano byonna nga bwe naboogera bwe kiri nagamba mukulu Nvuuga owange Masaka taleeta kansala wano era Kasibante wano ono wa wano Kasibante wano ajja kuwa meya era ntaddewo etteeka bw'ali ano myezi 6 sijja Kampala Kasibante wano we tuli wano obwa meya tewali just ebyo balina bye babala mu sente mu gavumenti balina bye babala mu mawulire babalabe ku media babayite bekangaze balagemo Kasibante w'amaanyi maanyi wa yaliko w'amaanyi ne bamuggyako engalo ne bamumuze kati bataddewo abo baana balandiza balala yatasobola kudda era mulungi era mukwogera mulungi ne ku mukolo so omuntu ne bakwogera ne ku mbaga ne basanyuka
naye otagira omusajja aliisa abasajja aboogezi naye abantu mubakiikira bamuggyako engalo Nandala Mafaabi omulaba akola atya baabwe tebakyalina pulaani ewaabwe ajja kulondayo kubanga kabira y'abanyankole onyuma ye gyagwa waggulu eyo Nandala Mafaabi Mugisu wa Mugisu naye waggulu ajja kulondayo ng'ewaabwe naye era talina gyatutwala akalulu kano kankakuweemu kagenda kuggwa nga bw'okalabye nkakubuulira radio bwekubira naggamba tojaasa kagenda kubeera ako enali ekole ebyayo byekoze nze bamuyiseewo nga bamuyisizaawo Kyagulanyi akwate ekyokubiri baagala ebintu by'okwekalakaasa wali Busega bateeke ebimotoka 3 wano Enambole bateekewo 6 eri wateekewo 7 olwo tuba tunolonze ng'olwaleero okutuuka enkeera oyitako mu Kampala be tulonda olwaleero obudde ne buziba enkeera awo batandise okubulayo ebitundu ebivudde mu enjawulo tandika okuba e Masaka wa Masaka ekasajjagirwa ojja kuba temukyasala mugenda bamotoka ojja kubasala mu layini wano nga batambula nga bali mu kutereeza gavumenti yaabwe bakabalangiro balangiridde so kati wano vibe yamanyi eriwo kati wa President Museveni ne Bobi Wine Bobi Wine agirimu eka kubanga ne President Museveni nakwe zimu takyakuba campaign akubayo lumu oludako nayosa akubayo lumu nayewumulira vibe okusinze bwe kyoyagala okuwulira oyagala Kyagulanyi w'amaanyi nange simuwakanya ayina amaanyi naye baavuganya sibe bangu okugaba buwanguzi tekisoboka ne baba bufunye tebasobola mulale zino busanga zitandika ne makati ga Buganda wano makati musekati wano Buganda Busoga kugendako wano nga mu Arua okudda mu bitundu by'enjawulo Kyagulanyi ayinza okuwangula naye tawangulidde ku lengi ennene naye wano ayinza okuwangulira ku lengi ennene naye bwe tuddamu okudda nga tuvudde mu Sembabule ne twambuka Lyantonde mu Mbalala nga tujjeeko kati nga tujjeeko gundi wa eri mu basembayo mbagundi eri abasembayo bana ekisolo awo ayinza okubeera ewazibu naye waliwo ekitundu abyagenda okugjamuko ku bululu kati abasajja bano eri bakwata bati ekintu ne bakinyweza bati otwalewo butwazi kipande kakati goliwa wano kere enkya oliwa wano mu Kampala wano kere enkya ogende kukisaawo Entebbe abali Entebbe wano mutujulire Entebbe wali wonna bw'oyingira munda otukuumira abantu wonna waliwo ebipande bya President Museveni byokka bye baateekawo byo bye baateekawo gendayo ali Entebbe akubulire kati awo wonna buli wosanga olina okwesigama waliyo ebipande bya President agenda South Africa yanaatubuulira bwagenda nagamba biro kati opposition tokiteekayo kati agamaanyi ge bagenda okukozesa okukola ki okukuba bano obulipo bananga omuntu ayina gavumenti tajjika mbuyinza so tusuubirayo kooti tugutute mu kooti y'abantu tukugjeeyo byakuddamu okubaawo bamusibidde ewaka ebyo byonna birina okubaawo ekikwasa abaana bano ab'omutima aba Edi Mutwe n'abalala butateekamu bantu balala kibuli besigaliza obukozi Waiswa ajja tusumbwa agenda kuwanda ebigambo nga biyitirivu Waiswa oyo tasoboka tasoboka musuke mumugjeyo ayina okukumamu abantu bannange tetulina kukkiriza wati batwala obuwanguzi bwaffe Edi Mutwe bajja kukulembera ttiimu abo bonna mugende nga mubajjawo bwe tunaalondera abo bonna tebajja kuba era tebaliwo agenda kubatta kati bakulimba bayinza okukulemberamu ebikuusu akulekana bakawedde abo naagala bayiro bajja zibawa bonna bajja kudda naye ekizibu kibayina abamu babongera maanyi kati nga Waiswa tagenda kuba kampeni naamwesimbyeko nawe oli ku kizibu enero okugamba Alan Sewanya najja independent naye tasobola kulya agamba nti abantu ebisanja si bibiri kati ayagala ki ate nga kuleka nekyo bakansala kati ayagala ki ebisanja bibiri leka abalala bibiri ebya palamenti nekya kansala kimu akomaawo abalala nabo bakwatemu bagenda kumulya weni nawo oli ne bwana alaja nani bwana agamba abasajja bano tebasiima ne bansiba ne bwana asaaniika emmere nga ne mukyala we atudde ku ntebe talina wajja kalulu abo abaana abo balaba midiya bazibu nnyo boogera n'oyogera ekigambo ne bakitemu ebigambo 8 nabo babategeera babajjako obusungu babaluuzinga ne bava obwongo ne budduka siibula abantu kale kyenjagadde mumumanyi bano Basegona bakyayomba Segona agenda kutuuka ayomba ataasirike mutandika okule bale mukulu Segona gyali naye gwe kankubuuze obulamu bwa Segona mu mwaka awo nga 2026 2027 tuli batujyamuwuliza Segona basente bazirina ate enkweke bakoze ebintu bye mutamanyi
era musiro eri gyatwala oyinza okulanga ebintu byayina eno nga musiro tebiri nga ayikola bali banga Segona yasinga eddwaliro ly'ebbeeyi mu Busiro era ndoza uyo muntu waba osogena wa mukwano go nakujjako 5 Segona ewe ndoza wa mukaaga okukebera obukebeza ate omusajja oyo aseera ate muganda wange walukaga nyambo tuonye omusajja kyemmanyi wamumaze dda banga nti okukebera obukebeza omusujja okujja ku musayi gw'omusujja mu ddwaliro Segona ly'e Busiro 11 sokoleke ototte mu 12 tewali musajja mukopi nga Segona naye omusajja oba famire yeetaga okulaba akasajja kakopi ako bannange ate era naye omugenzi si kirungi kwogera kibi ku mugenzi naye kireka abasajja bano omugenzi Ssemugerere ne Sebaana Kizito ne Sebagala Alhaji Nasantege Sebagala asajja aba basatu bayinza okuba bano navubuka bano be bateekamu ensigo naye kyenjagala nkubuulire abavubuka bano era nga bw'obabaze nze nga bw'obabala Segona muganda wange Mukulumpuga Kasebante Moses Namboze omanyi Namboze yabuuka ati ekigaali kageze kayaye kawasinga kubala anti kali nako kali abisembayo kali abisembayo ate mukona ni amuzi kakati ekyo nange mbasimuza na kino nza nayisaagaladde naye oyo bamuteekawo Nuupu yamulesenga bwogamba kinanju kyankimize kwaye Namboze akutuulamu ne Nuupu tolooza eyinza obamalawo kati Bannamboze ku front ate wano ku front bakyayambako kubanga ye buli ekiganyi Namboze akitomera naye bakalulu leka basooke bagende bawummule beetaka akagundi bonna ate abaana bakakutte nno bakakutte obutuuliro abo bakakutte nze nkula ne mugundi mukwano gwange Ssemujju naye mbatenyaga naye bamukwate bamuteeke wansi bangambye mbu Segona oluvannyuma lw'okuba nti tafunye nankani kaadi yakakola TV interviews 15 yakola YouTube 4 ate luli abadde takola buli wamukubira essimu nkusangewa nesimu gyali awadde omuyambi we kada yenyi yakubuuza oliwa naye nze tomundeeta kubanga era naye tubali abamuliraanyi bali bulungi abakulu abo tubalaba eneeyisa nammwe mweguluminga yesi mwasoma era ne tubatendeeza mwe bali kusoma naye bw'otuuka mu bantu abawonse ubeera n'abantu nga bwe bakufaanana abantu beefaanana abantu betulimu balina kirasi eyaabwe bw'ojjaano n'otandika okujeregerera Walukaga erindako ennaku zino 5 nate ofulumya ttuuni agenda kukubamu kando olino ojja muwulira banaye mubeere bulungi ono ye Medi Kayondo nga bulijjo eyali musajja wa Mpuuga sibeerangayo mulabe eyo musajja munabuddu naye kirungi ekikoze obulungi njagala abantu bano bamaakinge bebaleeta kansala ombuuliranga mangu bebaleeta ekifo kyonna bano bonna simanyi balina MP Mukaaku Lubega ate tewali muntu alina kisiranyi nga Mukaaku Mabike balina ne Mabike Makindye East nkugambye abo balina ekisiraani kyetaaga genda mu mugga gwa wali ejjinja mu Nairo basooke bakinaabe beetukuza ate kano beetukuza naye abasajja balina ekisira oba bakijjawa oba kiri mu famire awo tebasobola era baba balimu empya ze sente zibakubamu ebipande bazituwa tuziri ekyemisana bere bulungi